tubalamusizza mwenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenna abatulaba abatuwuliriza tubalamusizza nga tubalaga omulimu guno gwe tuliko ogw'ekacungiro. Wano nno ekacungiro olwaleero ejjuma yaabwe esoose mu Ramadan babaddeyo bangi nga bazze okusaala, naye mu ndaba gye mubalabyemu ebifaananyi byonna nga bwe mubiraba abantu bano balina obwetaavu obw'amaanyi. Eyo nno gye mulaba emabega wange kiraasi kira gye twogerako era abantu bonna gye boogerako obusobozi na bugabo sadaka bweyinayo byo bwekozesa, abalala bagisanga busanzi. So tusaba abantu bonna buli omu ali gyali, abali ebweru, abali luddawa, okubanga mwegatta ku mulimu guno okuba tusobola okuyamba eddiini ya Allah, okulaba nti abaana bano basobola okuwera essaawa eno abaana 120-150 okuba nti tebalina bwe basomera nga basomera mu muti okufa ogufaanana bwetuti ne mu mbeera gye bayitamu efaanana bwetu. So twetaaga abaana bano babeere nga bayambibwa. Bano abaana bemulaba bali mu region ya Lusaka gye tubagamba wano Katonda ow'oku nsi wabeera mu eno region ennyini. So atwala abaana ba buli kika. So abasiraamu tulina okusitukiramu okulaba nti tutaasa eddiini yaffe. Abaana bazadde baasiramuka ne batuwa abaana nga bwe mubalaba mu bungi nabo bennyini naye beetaaga obusiraamu kuba obusiraamu tebuliyo. Beetaaga essomero eddala erikuze, ssente ennene ey'obusiraamu okusobola okuzimba empaya y'obusiraamu mu kitundu kino, okusobola okuvuganya Lusaka kubanga ye yasimba enkondo ennene n'abeera nti yayitiriza okuteekawo amaanyi. So naffe abasiraamu tusitukiremu yenna gye tuli okulaba nti tusobola okuyimirizaawo eddiini ya Allah. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.